Wanti. Ladies and gentlemen, natokuva mutu S Film Productions. Ladies and gentlemen, tolekede. Nawaga mantu asijera di yali ku kamera ku mulundi guno. Outer King VJ's Productions. Mwanje Steven Kabana na nakola ku rugero. King VJ Eduz seri abantu. Nilijali birenga atirikatika mu ebirungo. Lwaki nedda. Nyongera okujjukiza. Timune kwate kubo birengo subscribinga ku YouTube channel ya Feno. Tuchala bakati watezi cha 2. Lero ze kazifuse tezi cha 5. Kubanga akatundu tulika ku 5. Twasemba mu maka gasentebe kabwigiri nga balesemu omwana omulala. Enkwatagana ntono kaveeko. Kaveeko akantu kange. Kaveeko. Tata wa mwalaze wati. Yo bakati kitamwe na yakutewa banange emyenjere ejimuli. Bana mugenda kumfuukira wano ekirala. Badde nchato bano ate kati okubiri kwegamba Bana ndete chai. Tula onsoke malo kubaletera chai. Mufeeko oyo munnoye. Mufeeko. Agenda alete chai. Binika zo mukyalo zibazizi binike bankulu bagulya dale binike emu. Kale leta. Ata bakazi bo mukyalo balina endya gye bali amu tekimugana kunywa bikopo bye bina. Abalete binika nga Emala n'abagenyi naye buli lufumba bagifumba nambo baliwo abagenyi bate wali bagifumba namba. Talako omukyala tibunga yichaya amutabulira mu jaga. Jaga. Bijiko bye ayiwa mukwota nambe ya sukali. Tulinya musukali. Batuli awo nga sentebe taguse. Bala bakatundu akasoka akokubiri akokuna akokutano. Akokutano ketuliko olwaleero. Era nga kyenyinza okugamba tugenda kakulugusa tukatwale mpaka gye kagwera. Ono sentebe ayina ebibye. Okwetegereza abaana wano yaleseewo omwana bawo babiri. Patiri Lubaga Nsambya ne Namirimbi. Kauma? Wae kauma. Enete weeyokya. Watonywe chai teweeyokya. Mu maaso g'omwami olina okulaga nti ofaayo. Kwatira. Olina okulaga nti ofaayo. Baba kali kumbe wanelawe twasemba amuna fese bali mukwata kuba bamuje mugundi bamuleta bakamuje ruyi wegamba mukomera tusoke tuchame wano tubalage korro ntinzo omwami wange ne mwana titwandige jangu lwaki ukayana n'oyo jangu yatusooke tugire mukyala male ali okakitegera gamba tena kito janati we bali kuba nti obulaba bane nakanyike Aisha we bali kuba nti owekanya waliwo Mujiz Alex ugamba otya boy owo Mugisha Christine Kayanja Jose mwe bali kuba nti no mubwekanya bane empulire essanyu ngamba tumira Lubega John gamba otya kablaza naye bali kuba kakati sombusa sente bwabajiri asoka najiruma ku nsonda kaona asuka nalugwamu awai aja oyaze bae ngatusaiso balaba tulaba kuchimama ngamulaba kufe nawe mbolo osanyusa okulaba omuntu gwe basibisiza mukomera gwogamba mbo osanyusa okulaba aha namwegayirira negayirira omusajja ne mugamba tosibisa muganda wo tosibisa muto wo wapi bagana nta oba amusibe ne bagaba kusibe ofireyo bofirayo bichi kati aha geza nti avuddeyo baze kukokonya nabuma je no gamuta kasisi bane mwe bali kuba nti nomwekuumira ku mirimu bane njagala simaina kumanya mbeera olimpia nja bawo ekirabo kyokkola mwe bali kola mwe bali kwekuumira mu mawanga agenjawulo abali Kenya abali Nairobi abali awo mu kibuga Dammam mu Saudi abali Dubai abali Oman mwe bali kubaayo bannangi abali Riyadh nsobola beera biradala sisobola siyinza wama take me home kubanga kati sawa ya kusuna dungu muntu bwave komera abali n'okutuukira jangu mumanye njagala mbeereyo nga mukimanyi nti no incredible I'm the incredible Kabana Male
Kati olaba abantu. Kati olutalo terugenza ate kubalukawo. Male yafulumya atya mu kkomera. Olaba abantu kibabeeredde. Ono kati bwongo bwe bugidde. Bwongo bwe bunafu kyekanze nakola nsobi ki? Nakugamba mwami gwe tewampuliriza. Ne nkugamba omusajja tomutwala mu kkomera wagaana. Yenna bwe yeetadde. Kolaki? Yenna tayambadde na kwambala. Ate omukazi olufuba lutadde ebweru. 6 packs ebbiri. Oli muganda wo. Ate oli muganda wo. Nagamba muganda wo sebo togeraako kugira kintu kyonna. Wagaana tewanzikiririzaamu kati aya. Kati twavaayo ntudde eno. Ekisinga okubeera ekyewuunyisa. Ono ye mulamu wa Kabanana. Otuukira okukwata ekidoli mu ngalo. Wowe! Ebizibu bijira abatabyagala. Kyobulagamba ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Kati kano kawa kano. Naye nga beera ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno k'okalabira. Ladies and gentlemen, wetuugirira. Ebinyeebwa bye yatandise okulaba nga takyayagala bbirya. Bamuwadde kusunsa ng'alaba nga ameketa eddiba ly'eggundi. N'aligaana. Kati atandise okuzza balansi. Kabanana yasuna kwa Ddungu. Oba yali alimba. Era bw'abanga tudda munnange ewa ssentebe. Baana kati alina ttu. Alinga balongo mujje saagala mubiri nga ate mulwana. Musooke mujje wano. Kawuma jangu. Muyimirire awo tusooke tulabe. Tuyimirire maaso gamu owimowe. Owimowe nga tutunuulidde. Atadde wali owimowe nga munange tuddewo omukulu batuli awo waliwo eyajja kokodi abantu munsobere ngejje muyita bannamwe mu kyalo kodi abeno abamuno abamu omubeeri n'okubaka kateni k'omusajja babukubika kateni n'oyingira munda gy'oli sanga omuntu ng'anaaba alinza adungu kungulu kakati Kabanana asigenda yingira nkubuulizaako wano mulina empita gye muyitamu bannaye bw'okookonako ofa andetaawo akatebe sofa yange msigwa sikugwira sofa yange eri mobile sofa efuluma eyingira byonna abirya abadde yeebase era dde muganda bulamba otya naguddewo nga saaga naye netundi otulo tuba naye mwana mukwano gwaze omukyalirako nga bwomanye kumi terikyawo omu ate nova ku mukyalawo mulira nabadde mundu menye nange nakozesebwa omulimu gw'amanyi okubanga oteebwa gwomanye esaala ze twawulubudde eno nga bw'oli munda eyo twatobye twayeewo omubiri naye nga yakozeewo ki we bali munnange kugira egyo gy'emikwano gye njogera ku nze ŋŋamba abantu eno nti emikwano nina mitono ku kyalo nti era gw'omu ku egyo wakwagala nnyo muganda wakuteekayo ulira andisibiddwa kitegeera muganda wasobola okuvaamu naye ate mukwano gwo natakuvaamu eno wekisoboka banne mwebale nnyo naye nga mwebale kunjirawo omubiri so abaye badde bantu tabo byokusaaga nakulunga yamba mwebale kumbererawo mwana mwebalire ddala bakwagaliza ntaana yabiyimba omusajja mubi nnyo kyentebe mubi nnyo tuba tuli awo omukyala kumbaze n'akabi naku zina atona takyagira nakugira era adeseyo tusayense okulaba oli otya yena kyala akomyewo ovaawo ate ubadde waye ali mule mbadde ngenze kubaako bye nnoonya kangwa abane otututenze otulo tuntutaawo mu by'okusaaga otulo tutwala abantu abali aido tulo kizibu nnyo otwala omuntu ali bize uyako omuntu ng'ali aido bw'atyo okimanyi tezisobola genda akati ulira ati munnange akati akantu kange ali mule nze mbadde nzize
Laba akantu ako kakoze kata ale akewana wano nga bwe yagize muneya yewe omubiri nonye kange ale kanonye tulabe bwe tugira kuba bwe kiba kiganye ngaawo tugira tumanya nti kiri kigize nakuziwedde nakuzidde okagoze manya nti wangamba lwakubiri si lwe luno olowooza kakati olaba wama mwami male munoonye ssente bona omusajja ennimiro eri gye twabadde nabadde njigize ne tusobola okuba nti tukujjayo abana nayo babadde amanyi bakubyewo kipindi ky'okuba nti avaayo bube babaddeyo amagya ate amagya basinze ennimiro olida nemugamba nemusingirawo n'atuwaayo akasente ako kenakozesezza sikiya anyway lwakuba nti kati essaawa zino kale siinamu kati ngambadde nteesa oba oyinamu kaaka ekisajja nga olinamuko kasente awo wandibadde oleeta ne tugira abanye sente yekwadde zanzijemu yeyakuwadde ezatugyeyo mukomera nti ye anti kati wazze wana ngambye nti yanyambye nakola buli kimu ekisoboka nevaayo yerabidde nti omuntu era asobola okuwola nera stiiru n'abeera nga akuyambye kuba omulala agaana okuwola andi kakati olaba nabayambye nembasingira ennimiro nange nemunsingira nembawa lindako ebyo saagala mmanya ogambye wanyambye naye njagalaza lindako obalaba abantu aze wano nangamba musebo yanyambye kati yanyambye tumubi nnyo ono mubuyaye mubi nnyo mwana sigenda kumanya unsiba bennyini wulira wansibira ayefuula ayamba twale ekibanja kyange taate kyange togenda kitwala sikiya osanze ndaba sikiya batwaja directo nga nti nkuguza ekibanja galeki biri ebintu sente oba kukozesa kifo kyange ziwadde ffe wazimpadde netwagenda mbasirikale ulira kabanda nagamba wazimpadde ono simumanyi ono sitesa naye agambye yanyambye kale alenze tanampa na ku sente z'ekibanja kyange simanyi oba kitandika kitya okuba nti bw'oba ogambye wanyambye weebale muganda wange oli mukwano gwa mukama akudiza omukisa kati genda kabanda oyagala ki wampadde ku sente zo gwe ulira male Luganda luweddewo kati omukwano teri ondekanira baba oli mukumalako negundi ku mutwe kati ogenda kuntabula mufirisuti yagandega ate naawe ogenda kuntabula tamulova wanja kuolangula jambya yolwi vawaawo nonye bannange zena nonye sente tewali wadde ekikumi kyengenda kuwanze ntegeera abo banga abasikoso obajja ku sente zo ulira sina buzibu naye ekibanja genda abaserikale bajjeko sente zo ze watuwadde z'ogamba kuba be bazirina sinza nekibanja ekyani nze mmaleko ekikoma kitanda gye yatikolera gwe okukimpa okukisikira onyegere ate nja kukukuba omwe akubaawo n'agamba badde ku self defense lwenindako jangu n'okuvaayo mutandika mutya okusingayo ennimiro yange ekibanja kyange abo bayaaye bakumpanya naye be baagala nsibwe balutwale ebyange sanyu lya malembo naye bannaye omuntu kubusi kuno daadala yeesigaani bwakuwola ojja muluma bwagamba nange baako kyonsingira kati ate era lufuuka lutalo akati ssentebe kawiigiringa jja manyi ssentebe olina okuba n'olugya nga lunene emisango giyinza okugira sawa yonna n'ogituuzaawo kati munange asooka jayo zifayiro mulimu n'engeri y'ebifaananyi muganda wange namutaddeyo abonerezebwe ate kati yalufudde lutalo kendabi wakati kindabikiranga ino kyayononeka kawuma oli ku kengere yange ojagimalako gundi baatule ojja kumalira baatule gwe kengere ekolera ku baatule kengere ekolera ku baatule tuulako wamu bannaye kaana gwe bano bawakaana kawagize tuulaawo tulabe ugira ssentebe tebanayogera ku mwana ono ne mukyala we yasanze omwana bamuleese naye n'abivaamu lumu nawaaye yakyogedde nako akati kawuma okuba le bamuleese baasi onjagaza nki musajja gwe
Njagaza ki oyagala kundaba nga ndi ku street Nyera sina kyenina. Kyoyagala kadi nkulaba kyoyagala kubanga ky'omuntu nga gwe oyinza okubeera nga oyagala byange nifenga gwe oli ano oli musanyu. Nonsibisa mwagala kuddako nekino ekikofiira bannange kikikaba nannamale kiki kawumalaba akage yazemu ga miwunyo nedda ssebo mwaka you are a fool in fact mwagala kunziba ssebo ntunde newange mutwalewo banaibani muyayo yavudde mukomera aguddeyo ddaddalu kiki kibanje kinganki matata kwata enkofiya yo enkopiya palata yeno bwe yakamu omusana simanyi kinaabaawo kabala nasaba ate yalufuula lutalo kati munnange ng'omukyala ajja mirimu girina okukolebwa eno ebwo buva bulina okulya amalagala manyi lumonde yakikuba amalagala ogafunamu n'emmere n'ogifunamu n'ebitaka n'ebikata ebitaka n'obifunamu aŋŋambe eby'ettaka tabimanyiiko talina kyamanyiko na kimu naye nga mbu ssentebe talina kyamanyi ku by'ettaka takimanyi naye ddala waliwo ekigenda maaso wano nga ssentebe takimanyi ayagala kutwala wantu wange awo era ne bwe baali batusikisa awantu awo nga tusikirawo igula bwe yali ayagala kutwala kinene twagikolerawa ndagano twagikolera babiri ssentebe teyabiriimu bubbi bw'abantu tolaba kati kirina okuba nga kiyamaani ulira endika akasajja kano Siyamani bwenye aleka yasindika akasajja kajje kanyaga ettaka lyange goloza amagezi akirowooza akaati naye ng'omukyala ye yalumba oli namwe amuna ennyamba nzigire omusajja wange mukomera ebyo kabanana teyabirowooza ye obwongo bwamwesa baagala kutwala ttaka lyange naye omanyi male nti gyova ovakoolayo lutalo nedda baaba mbantu bakimba sibalumba nti ngenze bagamba nti nategedde just that bannange abirimu gwe tomanyi naye ateekeddwa okuba nga abirimu ssentebe tasobola kuba nga tabiriimu abirimu abakola batyo nze ekyandabe kiri kintu sikiya ŋŋenda kukwata wano ntundewo soka enfune wenkuteeka ewalala wakasenteke tumalamu ani gwe mpaka tugenda kuduka nga teri agenda muwadde 10 ngenda tundawo ngenda engulewa tewali bubbi nama nti anyambye ngenda aze naŋŋamba nnyambye byanjiriddewo omubiri kati yanyamba okunzija mukomera nja kusiima obulamu bwange bwonna n'omukisa nja gumusibira ne bwe naagenda mugenda nja mufunirayo akafu naye kati sobola beera wano ate nensasula sente z'omuntu eyanyambye omuntu onyambe ate kati ate omanje tugenda vaawo wano tugende ewalala kyentegedde kyendaba wali ku fonsero wetwogerera wa ssente ono naye olwamulu obabanja akasente nga lala tekalina suubiridda nga jawa ssentebe ng'ajja ssentebe era ne bwolaba nzize ansooke nkwate mu nsawo nkulage eno gyolaba ndagaano giyiseyisemuko amaaso tulabe gyenakola ne mukyala male omanye endagaano kyerimu kyosobola okukola ne bwe mba nga mugikoze babiri baasi ez'engundi ez'empaabi saagala ogambe nti ate ofiisi ngirekeredde andabe mpangisizza ntunda endagaano y'okutunda jjukira wali bateekawo ndagaano ya kutunda ate wansi ne bateekawo gwempoze ye mukyala male waliwo obuzibu tewali okusinziira bwenjirabye nga mukyala male akuguza ettaka teekako sitampu nga taliiwo ate balina oyita oli bateekeko sitampu ngono waali sitampu ku ndagaano yakuguza alina kumala kubaawo omuntu okuteekako sitampu ku ndagaano yakuguza aba alina obbaawo ne male yakomyewo nange ensayininga ekirungi ekiriwo ne male kati ate mukyala male tasobola atunda nga male waali kuba male yafulumya okuva ekomera kati male alina owandiika endagaano entuufu ng'alaga nti akuguza olira mwagala kunziba ate ndinda kunze ssentebe zobera nedda kati soka omuziriza ez'empaabi kuba zo zireyika ate lwaki zigenda embuga ziddagola kati ate omusango guba gukulemye muliba mwenna mukiri ate onziba eri onzibe neeno abo tulyoke tumale tugende tubayite tulabire we cannot sign the endagaano before nedda ssebo nkitegedde kati ssentebe ekyalo kyekika kyonna kati kitufuga nedda abantu kati omuteekako sitampu nze kasita ondeetedde ez'empaabi ogw'omusango guyingidde mu bitabo bya ssentebe obukazi akuguza ati ettaka gujjako obubuyabuya wadde omulirwana okubeerawo n'ateekako omukono nti naagize saagala obuba butooletoole kati nno mwena abalaba ekinnayuganda
kana ate nako kalala muko eka kubeera awo n'omala obulamu bwo bwonna n'omala contract okole n'omalako eri omalako oli obulidde omuntu kwegamba gwosobola okwesiga asobola okutuusaako ebintu ebimu obanga weetaaga poloti banaye ntuukirira oba tuukirira King VJ Agency ku 0782 39 8843 weefunire poloti ejja ddala mu ekyo ky'oyagala ng'ate eri makubo matuufu si byafere si byankayana si byaki 0782 39 8843 bano bazimbye oli awo oza kimu mperera abaana maama yamize omuguwa sente ozimalira mu maama yamize omuguwa weefunire kapoloti naawe obeereko neewuwo jakera kumachanga Uganda bagitunze nga gwe tolinawo obanja kakati tudeeyo akabuubu kano kalamu kakabanana jawunye naye wano yebuuza ddala ekituufu omuntu agenda kugoyinga wa kuba ekituufu kiri nti olwobeera n'olubuto nga olina kyewalidde nga tekitegeerekekera okiwulira olubuto lutandika okugulumba kale nakyawulira mu lubuto nga kirabika sikirina kubaamu sobola abeera ano nga sirya buli kyempunyizaako neegoga I can't be here 2 months I'm not seeing anything naye Katonda nyambanga n'atanfuula mukazi kuba bakazi nawe mulina ebizibu byammwe ebiyitirivu eyo tegenda kunkolera ulira njagala mpanga nga nzirugavu kusooka nkuzikirize male sikiya obadde okimanyi waliwo kati pulaani erukibwa njagala nkoko nga mpanga saagala nkazi mukyala male nga ntuukirira ye kennyini nga ngamba muwole sente nga nzikwata nga nzimuwa nga ngamba se bayagala kwala kuba okugyayo male mukomera male nga bamugyayo nga baneefuulira sibawulanga ku sente n'endagano nga bagyefuula muti bagimanyi ne ssentebe naye mwennyini yamugambye agenda ateekeko sitampu ndage nti ekintu kigira yagaanye naye ng'omuntu yenna bw'obanga owola munno sente nga byandagaano kalagaana ku sentebe tekiyinzi kikugaana ky'okumuwaayo omutwalo n'akona mu sitampu kati bwe bigikuwunyira ogenda wa olina genda wa sentebe kati ono yasirwala mu kusooka n'alaba nga bw'aliwaayo sentebe omutwala mutere mu sitampu kijja kuba kinene teyateekamu kati alowooza guteekamu ku lasiti biganye kati agamba ndi mu kunoonya jjajja asobole okuba nga alina ejjembe liriisi likongola nkuyege njagala nzikirize male ng'enkoko enzirugavu gyendi mu kwagala njagala ddugale kuba kino ng'ate addugala agenda mu ttaka anti yali nnyimye naye nkwesiga wulira kaŋŋende naye bw'oba ye nkugamba byama ye enkoko yo ginfunire ansooke male okulaba nze nzibwe emisana tukunze yakwata sente zange n'ennyamba naye wegendezanga nnyo omuntu gw'obulirako ekizibu kyo kati ono gwabulira ate ayinza obeera mukwano gwa kabanana male kati oba omuntu ku nsi kuno yandesigaliza ekyama ki akati sentebe nga bw'omanyi bwe bimuyitirirako anoonya akize gye ziri si aki science class sentebe ulira mutawaana ki era nze nina ensonga ulira nayinza okuba si yamangu naye ng'era yamangu twasemba bano banyoolagana ne sentebe mpita mbuulira awo in case of anything munnange wano tewakyajjika ewendi nze kantukeyo buli kiki kyagamba bannange kati era nze akuyise anti kati nze nkuyise sentebe gwe tolaba eriiso kyeryogera kiki yogeza omumwa not the eyes ye sentebe omuntu n'omuvuma wanvuma olwasooka olwaddako noyagala okunkuba oluyi nonangira akawalaata bati sikyagala nakujja sikyagala nakusanga ne bwe nkuyita mukubo nga ndi gaali yange empetera wali
nenkuba enchungwa olava naawa nti kati wa bintu wabyo bivuga speed n'ebintu bye waŋŋambako ne mbirowoozaako kati lwakuba nti I have taken time to think about it nembeera awo olira kati neŋŋamba oba biri bye waŋŋamba oba okyabiriko nze munnange gyamaze kuwunya konze ennyumba weebake siyina buzibu era wano gambe ennyumba kangikuwe era kati erya wano nendita neŋŋaa sijja kujja neba nesentebe naawe ovaako mangusha can't you see what I'm talking about nze nabirowoozaako neŋŋamba I can accept olira anti asiraba naye naye naawe jangu kale tubyogerereko munda jangu dola kale sandiganye kujja naye jangu naawe anange nga kakyusa ku liiso bekamukwata ku ndevo genda n'okunyingiza ekyo kambadde ngenda mu miitingi kyokka abantu bayinza n'okulaba nkenga kati atake chairman ng'agera kusuna adungu teri alaba kirungi nnyo okujjayo engatta chairman yamuwaawo okubeera bamwakimu kati yabeera kigalire ddala kyekyo ddala asooka agikube kisune paka good morning nebale ku nsi kuno ti ekitundu ekikyala batenda batabani ba Falaawo naye ti ekitundu ekikyala chairman nga yagira n'alemerako n'alemerako ne bamukupa kyampi kati olwayo ssebo kategedde mu lubuto mulayika mulimu ekirimu nekagana nedda ssente buno yayina olugwamu zekyobola mbuyitako kukubo ng'atabulaba kakati naye kankumanyi nga wamanyira wagwe ssebo kusanga nakulaba mutima era gwakulengera ne luli nga tekisoboka leero kengufunye olabye otya singa kale nkuvugamu ne nkutwala wantu ne tunyumyamu kuba omutima gwo gwakumanya nga nze sinanakulaba nga n'amaaso teganakulaba ne tunyumya namu mulire enkwana erikombo omutima gwakulaba nga amaaso tegannaba osubidde olowooza malaga ndi awo njikiyenje siba na puroguramu wonsanga ogenda okuntwala gyoyagalaye badde ki bantu obeerawo nga gw'otambula mu kubona yenge ng'abantu bakumanyi nze omutima gwaŋŋamba dda era emyaka gino gyonna mbadde ndi mu bantu naye nga nnoonya omutima gwe gwandaga ngenza okukiraba nga ekituufu yeggwe kati tugenda wulira olira toyagala okumanya omutima mukwano kati wulira byotandise okweyogera byesitegeera ebintu bya mukwano sikiki abayaye so baba n'enkwana anoonyawa asooka n'ayiriwa ekibuga n'anoonya bakasitoma ne bamubula n'abyanzabyanzamu awo ne bigaana kati n'afuna waapoyera tekimugana kugamba bigambo bikuba eyanoonyezaako bakasitoma passinga time kale ogenda kusanyuka kati nza kati amugambye nze sebo ogenda kusanyuka gye nkutwala bwagenda ofunamu wandibadde watudde dda ku piki infact osobola otuula eno mu maaso nenjivuga nga otudde eno mu maaso buzibu naye making sure nti gyontwala olida kyonna kyenkusaba olina yasoose gamba mbutamutwala nga muntu atalina puroguramu yabeera ne puroguramu gwe tofaayo gye tugenda byakulya byakunywa byanneebaka byaki gwe tofaayo bindekere gwe tuula butuuzi tugende you are going to enjoy to the forest kyobola abakazi ku nsi kuno abaana bobuwala bakyabawamba nnyo bakyabatemula nnyo mubeereko ne puroguramu muntu tomumanyi kantule nakikazi you know it's easier to jump off kiba kinyanguyira okubuukako yagiwagumu neyakazibanamu omuyaye n'atwala akigadde kale mazima mbalekera ekibuuzo kimu mu ddiiro kyandibadde kirungi nnyo kale fayini abantu betwagala ebiseera ebisinga tubadde tubamanyi tubadde tubamanyi kati like n'omuntu ebiseera ebisinga omuntu otandika tomumanyi n'omumanya bwotyo mpolampola naye kyandibadde kirungi omuntu gw'otamanyi olw'okuba kale akugambye naye nkutwaleko n'otula butuuzi ku piki oba mu motoka ye n'akutwala ekibuuzo at least mukiddemu mu comment. Ladies and gentlemen, abankomera takumira sente tuddingana mukaaga mwiraba.